His Excellency Robert Kyagulanyi kyakozza abatuuze olunaku olwaleero mu kyaki nkugambye abasabi bonna abadde bamanyi Katonda yayingidde mu kyaki oba Jesus Christ ate leero amazaalibwa ge. Nkugambye olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde okubeera ng'alaga that he is the most loved Ugandan and nothing you can do about that. Naye nga tetunagendayo ku byenkuleetedde olunaku olwaleero, yongera okujukiza vidiyo eno gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi baddala abadde yakayingira kyaki abantu bonna ne basituuka bano ne bagamba bannanga naayingidde. Imagine waliyo abanene ba MPs wamu ne bapasitors abalala abamaanyi, naye His Excellency Robert Kyagulanyi gwe baaniriza nga kabaka. Bino byose byakogerera Katonda bwetonda omuntu mu ngeri ewunyisa ate n'osinza Katonda mwenza buli kantu atwatuula ekisa tusome ebibi byaffe atuuse mulamu obutaggwaawo. Omulanga ngukubiraani, omulanga asobola gukubira gavumenti already buli kitongole kyawambibwa. Omulanga asobola gukubira muntu wa bulijjo kuba buli muntu akimanyi tituli mu buwambe. Omulanga ajja gukubira Yesu Kristo agenda okuzaalibwa enkya ajja atutaase kuba eggwanga lyaffe lino lyetaaga kununulwa. So we have people, we have been trying to help the disappeared, those in prison, and those who were injured. So we find ourselves trying to help a number of families. The numbers that we have accumulate from the police brutality that happened since 2021. So to date, we have an accumulative number, keeps growing, and it has grown further during this election, the election season. So we know, we have seen they have abducted people, more than 180 people in Bara. I was present when that happened. Wherever the campaign goes, even when it is within the law, they abduct, they imprison, and they injure most of our supporters. So the numbers are still growing, they are surging, and unless something happens,
with the way the military conducts itself in this election season, we are going to still have these casualties, these prisoners, and the disappearances. It is worrying because we know that we are not going to stop fighting. We are going to fight until this country is free. And people who are at the front line of this war in different ways are all, they have decided that they are going to fight with all they have. And that won't stop. If the government doesn't stop doing what they do and the people are not stopping fighting for their liberty, definitely we are going to still have the numbers accumulate. We cannot condone, we condone all this. We say it is the wrong thing. We say this country deserves better. We say this government should come back to sanity. That's what we should be saying, but we all know that. All right, atemuloza teacher Honorable Namboze kyakoze President Museveni final noko lwalero wali mukono hamuzeemu atenga mukambwe bitya abanyonyodde engeri His Excellency Robert Kyagulanyi ajja basuzaamu obubi nnaku zino mu State House. Video ino soko byerabireko otogamba nti no hanze ate mu mugamba Kyagulanyi yajja kubakoza nsobi bantu mmwe kati ate mutandise n'okulwana ne bendera y'eggwanga. Singa twabadde na ya NUP naye ku luno yabakola akakodyo n'atugamba tubeere neno yaki ya Uganda. Tuddemu okwerowoozaako nga bannayuganda. Tuddeyo tufune omuntu gwe twegattirako tuzimbe eggwanga lyaffe lino bajjajjaffe lye baatunegotiatingira. Kale okubeera munnayuganda ate ekiganda kubeera muganda nawe tekiganda kubeera munyolo noli tekimuganda kubeera munyankole. Olina ebibyo byoyagala ng'omunyankole beera nabyo. Tubeere kye bayita unity in diversity. Nti tuli wamu naye buli muntu alinayo ebibye. Tugende ku ebyo ebitugatta n'ebitwawula buli omu awe ekitiibwa ebyawula munne. Nze waliwo abaalidde Yidi Juzi saaliko naye baalya Yidi yaabwe era nasanyuka. Naffe tugenda kulya Christmas yaffe. Era kati wabeewo afuluma ne jambi ateme munne. Era Kyagulanyi yenjiri gyalese era ffenna gye tuteekwa okuwagira. Ndowooza ne Mwami Museveni owagira Kyagulanyi ku ekyo. Ate. Naye munnange luli kati nze bwampita akakazi k'emukono luli yayita Kyagulanyi akasigazi nti akavubuka. Waliwo amuyita ka Bobby. Oli omuntu akunywesa amazzi Museveni omuntu kati akuddusiza emisinde n'akunywesa amazzi n'atuusa n'okusibya Faaza bamusiba lwa butujju bagenza okumaliriza bw'abadde atambuza ssente mu bikutiya. Naye mmwe si mmwe musinga okutambuza ssente mu bikutiya. Money laundering. Father kati omuntu ayita Kyagulanyi akasigazi bw'ayita nze Namboza akakazi nyiiga ndowooza bw'ati ab'amaanyi bw'abayita kiyinza okuba kimuyambako psychologically. Abantu abamufuukidde ye afune engeri gy'abakkakkanya nga kimuyamba okusulawo ate bwe kiba kimuwa emirembe okumpita akakazi kibi ki jjajja w'abaana bange bwe kibanga okumpita akakazi kikuwa emirembe kizibu ki. Genda maaso bw'otyo. Naye nze kye njagala okugamba Mwami Museveni nti ettaka lya Buganda lyabbibwa ate likyabbibwa. Ate ababbi b'ettaka tebakomye ku lya Buganda babba n'ery'abantu Ssekinnoomu. Si lya Baganda lyokka. Ate ng'omuze guno gukudde ejjembe ku mulembe gwo. Na buli muntu yenna alimu amagezi reasonable member of society. Ekyo ati alikiwandiika ku mulembe gwo nti kyali kibi ebyettaka okutebenkeza ebyettaka kyeki